Ssabasajja kulikayo nnyo mukulu mulamu okwo okyalaba Delta TV tukole tukuweereza tusinziira ku mwaliiro gwakubiri ekizimbe kya Ssabasajja Kabaka ekyamuganzirwazza ekatwe mu kibuga ky'abaddugavu. Pulogulaamu Buganda Kuntikko tukyali Mengo abaami ba Ssabasajja Kabaka gye babadde nga bakwasibwa obuvunaanyizibwa okutambuza amasaza ge 18. Delta TV tukole. Omwami wa Kabaka tasaba ntebe ku mukolo kugirwanira. Era bw'olaba tebakuwadde ntebe ku mukolo kitegeeza tebannaba kukumanya. Kikitegeeza kati banaakumanya batya bagwe tobeewa. Omwami wa Kabaka talwanira ntebe ku mikolo. Abatesitesi balina okugimuwa kuba bw'anaaba atuukiriza obuvunaanyizibwa bwe abantu tebayinza butamumanya. Tubeere kyakulabirako eri abantu. Tukyana n'okwewa ekitiibwa mu bantu. Kaakati olaba ofuuse mwami wa Kabaka kangule kayinza okuba kakuwoomera. Naye olina okujjukira nti engeri gye ndi omwami ngule eccupa 2 bwe zinaasukka ne bandaba nga ngize omwami wa Kabaka. Ebintu ebyo bikulu nnyo. Byonna ebyo tubitwaliramu kubanga obaawo teweewadde kitiibwa. Kikulu nnyo 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 okwewa ekitiibwa bassebo ne bannyabo kuba abantu tebakikuwa bw'oba gwe tokyewa. Naye mu byonna tuleme kubirowoolezaamu ebitiibwa, tulowooze kutuukiriza buvunaanyizibwa, ebitiibwa bituwondere. Mbasaba mukolagane bulungi. Buli wassaza Kabaka amuwadde ababeezi. Mbasaba ababeezi bammwe mubawe emirimu n'obuvunaanyizibwa mutuule mukkaanye. Mutuule mukkaanye mwenga abaami ab'amasaza n'abamyuka bammwe mulina okwewa ennaku engere lwe mutuula ne muteesa ne mugabana n'emirimu. Ne mugabana emirimu naawe gijja kukwanguyira. Bwe bobeera omumyuka mukama wo mutegeeze ebigenda mu maaso ne byogenda okukola. Bw'otamutegeeza agenda n'alowooza ono tamanyi gye ndi mu mbuga. Naye mukolagane nga muwaŋŋana amagezi. Ate njagala tumanyigane ffenna okuva ku nze okutuuka ku mwami asembayo. Njagala kusanga sikumanyi nze ekyo kimpisa si bulungi. Abamu kati mbadde ntagala amannya awo naye mbakakasa nti mu nnaku ntono nnyo nja kuba mwenna mbamanyi. Tulina okumanyagana ffe abaami kubanga omulimu gwaffe gwe gumu. Tuweerereza ku mitendera gy'enjawulo naye omulimu gwe gumu gwe tukola gw'obeera katikkiro w'essaza lyo. Okiraba tulina okumanyagana ne okumanya omuntu n'amannya ge ne bwafaanana ne gy'abeera. Omwami ow'essaza notamanya baamagombolola kiringa bwe naabeera katikkiro nga baminisita ba Kabaka sibamanyi naye nkutama ne muga akazi gwani. Bw'otamanya baami bw'okola nabeera emirimu gi kubanga era oli akumanya tomumanyi. Manyi kijja batwalira akaseera naddala mu abatabadde mu bifo ebyo naye mujja kubamanya abaami bonna mubamanye. Ffenna tumanyagane emirimu bwe gijja okututambulira obulungi. Siramu okubakulisa era n'okubasuubiza nti tujja kukolagana. Nja kubawa obuwagizi bwonna obusoboka okulaba nti mutuukiriza obuvunaanyizibwa bwammwe. Nga bwe mumanyi abakulu bano be babatwala, nze njagala nnyo enkola eyitira mu mitendera. Owessaza ategeeza minisita amutwala, minisita n'ategeeza katikkiro. Enkola eyo ndoza baagibalambiseemu nkulu mu kutereeza obuweereza. Kiringa naawe mu ssaza ow'omuluka n'abuuka ow'eggombolola najja n'akubuulira ebifamu. Kakati gwe olikola otya?
kirungi omutongole ategeeze ow'omuluka ategeeze ow'eggombolola ategeeze ow'essaza ow'essaza ategeeze minisita ategeeze katikkiro ategeeze Ssabasajja. Kijja kutuyamba emirimu gitambule bulungi, ffenna tweyagalire mu buweereza tusobole nga tuli kitole okuzza Buganda ku ntikko. Ssaabawolereza wa Buganda ng'era ye minisita wa gavumenti ez'ebitundu mu Bwakabaka Oweekitiibwa Christopher Bwanika yaweze nga gavumenti ye bwegenda okolaganira wamu nabo bw'atyo n'abasaba okulekangawo omukululo nga bakola emirimu gyabwe. Ku makya era mukama wange nange nzikiriza nyanirize n'essanyu abaami ba Ssabasajja Kabaka baatulondedde okukola nabo emirimu nga minisita atwala gavumenti ez'ebitundu. Nange mbaaniriza nnyo mukama wange era mbayozaayoza nnyo kubuulidde era nga naawe bw'olaba Ssabasajja yatulondedde bulungi. Tulina essuubi lingi era bye tuyiseemu mu kitundu Oweekitiibwa Kawuki kyakulidde. Ffe nga minisitule ya gavumenti ey'ebitundu tweyamye okukolera wamu nabo okwongera okutambuza emirimu, ate era twebaza abawummudde olw'omusingi n'ettaffaali lye bagasse ku Bwakabaka, ate era ne twaniriza n'abajja abazze n'obumalirivu era nga tubakubiriza mu bye balambiseemu byonna babinyweze, kuba minisitule ya gavumenti ey'ebitundu erina enteekateeka ennungi, erina ebiwandiiko ebirambulula engeri emirimu gye gitambula. Saagala kuddingana mu Oweekitiibwa Kawuki bye yayiseemu, naye bategeezeddwa nti bagenda kuweebwa ebiwandiiko byonna era tuteeseteese obatwala mu lusirika tufune obudde obumala. Akaseera katono ke tubadde nabo ku nkya ya leero bw'owuliriza ebibuuzo bye babuuzizza olabira ddala nti bantu bamalirivu ate baatandise dda okukola emirimu gyabwe. Oyinza n'okulowooza nti babadde bakola emyaka, ne tugattako ettaffaali ate ne tuwummula. Okuwummula kya bulijjo mukama wange. Bwe njogera emyaka gye mpeereza emmengo wano mu bitundu eby'enjawulo, mu byenjigiriza, mu by'amateeka, n'empummula n'engenda, naye ate Kabaka n'asiima n'enkomawo. Era n'abaami bano mbategeeza nti obuweereza mu Bwakabaka bwa Buganda bwe butyo bwe butambula. Obuweereza ekiseera kyo kikulu nnyo okuleka omukululo n'ettaffaali, era mbaagaliza abaami bano obuweereza obulungi ebisinga n'okulambika okusinga mukama wange. Tujja kubyogera nga tuli mu lusirika bafune obudde okubuuza byonna bye baagala. Bamalirivu okusoosowaza ensonga z'Obwakabaka, bamalirivu okulaba nti Buganda edda ku ntikko, ate banywevu ensonga y'obwerufu etwali twogera mu kitundu ekisooka tugyogeddeko nnyo. Banywevu nnyo okulaba nti obwerufu bulabika mu bikolwa, era tukkaanyizza bulungi nti ebikolwa bijja kukiikirira ebigambo, era bajja kugoberera emitendera nga bakola emirimu gyabwe. Kamaanyi mu kiseera kino kkiriza Ssaabawolereza w'Obwakabaka bwa Buganda era minisita wa gavumenti ez'ebitundu Oweekitiibwa Christopher Bwanika akwanirize era abawe obubaka. Ssabasajja Kabaka awangaale. Abamu ku baami ba Ssabasajja Kabaka be yawadde obwami okutwala amasaza ge omubadde Pookino, Omujja, wamu ne Katambala ko ne Ssebwana beebazizza beene olw'okubawa obwami buno, bwe batyo ne bawera nga bwe bagenda okuweereza awatali kumutiiririra. Basebo ne banyaba abantu ba Kabaka. Amannya nze Haji Magala Sulaiman. Ssabasajja Kabaka ennaku nga 2-3 yasiimye nanzijja ku bumyuka bwa Katambala. Kati nze Katambala omujjuvu, ayi Ssabasajja Kabaka wa Buganda ndi musiimu era nja kukola. Banna Butambala buno obuvunaanyizibwa tewaweereddwa nze ng'omuntu.
wabula Ssabasajja Kabaka yabuyisiza mu nze mbuleete Butambala n'olwekyo tukolere wamu tutuukirize obuvunaanyizibwa obwatuweereddwa. Njagala okubakunga mu ngeri y'enjawulo tulabe nga tukwasaganya obuvunaanyizibwa obwatuweereddwa tutwale essaza lyaffe mu maaso. Ebyokukola tulina bingi naye njagala tusoosowaze nnyo ensonga ssemasonga 5 ng'Obwakabaka bwa Buganda bwe buzirambika mu mbeera eyo. Olwo nno tulonyeeyo ebyaffe ebya Butambala nga Butambala, specifically nga Butambala, ebisoomoozo ebyaffe nabyo tubyeŋŋange. Ansuubira okubayitamu mu bwangu obw'ekitalo okusooka okwetegereza biki bye tulina okukola n'ekirala baki bye tugenda okubikola nabo. Naye bannaye njagala buwagizi bwammwe sobole okutuukiriza omulimu guno omunene ennyo ogwatuweereddwa. Njagala okwebaza gavumenti ya Kabaka eri Emmengo ekulirwa Katikkiro wa Buganda, bakama baffe ba ministers, abantu mwenna, abantu ba Kabaka, tukolere wamu tukulaakulanye Obuganda. Nakibirige Agnes Sempa nga nze Kaggo mwami atwala essaza lino erya Kyaddondo. Ndi musanyufu nnyo, toyinza nakitegeera, ndi musanyufu nnyo okuweereza Kabaka kubanga tumaze ebbanga nga tumuweereza naye kino kisuseewo. Era tubeebaza abantu ng'ab'Ekyaddondo kubanga buno buwanguzi bwonna bwaffe ffenna. Essaza tuli kutte ffenna era ne Kabaka okunnengera annengerera okubanga gye muli eyo. Nsaba tugende mu maaso n'okukolera awamu twongere okulaba nga Buganda eddira ddala Kuntikko. Mbeebaza nnyo, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tujje bategeeza programu zonna ezigenda mu maaso tulabe nga tuzeenyigamu. Naye mujjukire nti oluwalo gye luli, abamukulu wa kibuga ne Masekati abamanyi nga mukyali eyo n'emituba 3 ekyaleeta nakawa mufube okulaba nga mweteekateeka bulungi. Twagala essaza lino lyeyongera okubeera ery'amaanyi kubanga Ssabasajja yatulengedde n'olwekyo tulina okukola ebyo byatusuubiramu. Ssabasajja Kabaka wange. Kera ddala nze Jodi Muleke, ndi musajja muyanja, ndi musanyufu nnyo era njagala okwebaza Beene okuŋŋondamulako ekitiibwa kino. Buno buvunaanyizibwa naye nga tuli basanyufu okuba nga tugenda kumuweerezaako abantu ba Kabaka. Era azze atutunuulira okuviira ddala wansi okuva mu mwaka gwa 2010 nga ndi w'abavubuka ne tujja okutuuka leero wembadde omwami ow'eggombolola, kaakano ntuuse ku ssaza. Nze nno nsuubiza kimu titujja kuweereza, situjja kuswaza Buganda. Naye nkunga abavubuka bonna gye bali naddala bannabuddu, guno omulembe gwaffe Kabaka agutuwadde, mujje tukole ekyo ekitugwanidde. Kinajjukirwa nti abaami ba Ssabasajja Kabaka abaawummuziddwa babadde baakaweereza emyaka 6 nga bano bakoze enkulaakulana ez'enjawulo masaza gaabwe ezirirwawo nga zijjukirwa. Obadde mulayi mulungi wa pulogulaamu Buganda Kuntikko. Olwaleero bwetwo bwetambudde tuyoosaayoza abamasaza abaaweereddwa obwami ne tuwanjikira nno Lugaba Namugereka Kawamigero abakwatireko baweereze Obuganda mu mirembe n'essanyu. Ssabasajja Kabaka awangaale. Wangaale Ssabasajja.